Infomedia yafetu kusensonga. Mama Fina nsaba kunsonyiwa bansonyiwe sikyaddamu. Just sikyaddamu video nagikola mu butamanya naye nsaba kunsonyiwa sikyaddamu. Era abantu mwena abali eyo mungambireko Mama Fina ansonyiwe, Abannayuganda mwena aba TikTok mungambireko ansonyiwe sikyaddamu kye nakola kibi nnyo. Nagamba Mama Fina ekigambo ekiswaza ennyo, kigambo kiswaza naye nsaba ansonyiwe sikyaddamu. Ekigambo kye nagamba Mama Fina kiswaza okwogera, nagamba Mama Fina mbuna naye nsaba ansonyiwe. Nsaba nfukamidde mu maaso ge nsaba amukenderezeeko ekibonerezo kirebekanga kikendeerako. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Mama Fina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Mama Fina. Mama Fina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fina. Muzukulu wakabajanze nkubuuza kamachagano wasuze otya kalusubire nti wasuze bulungi olunaku olwaleero tusinzidde wano Matugga era nga walaba tuli Matugga police station. Ekituleese wano waliwo omuvubuka eyavaayo nga avuma oba okumanyira okuyisaamu amaaso Mama Fina. Omuvubuka oyo n'akwatibwa, abasinga obungi ka video mwakalaba. Ka video katambula nnyo tetusobola kapuleyinga wano kubanga kuba kuyisaamu ate muntu maaso. Nti omuvubuka oyo n'akwatibwa era ali wano ku poliisi saa yonna tumulinze agenda kubanga atwalibwa mu kkooti. Twagala kufolowinga nsonga eno. Ensonga zino Mama Fina twazimuggyeemu. Ensonga zino aziveemu kubanga tumanyi waanajjira wano agenda kubeera nga ate bambi erere nedda. Process okukwata omuvubuka ono bamugyesayidiza eyo era mu Busoga. Abantu ba mu Busoga eyo kitegeeza nti be bakyasinze okubeera nga babbira mu linnya lya Mama Fina n'okubeera nga bamumanyiira. Naye ku luno ttiimu ye omuli bestajja kumenya basaze n'agamba nti tugezeeko okulaba nga tukangavvula omuvubuka ono. Omuvubuka ono ku TikTok akozesa amanya ga Fire King. Fire King yakwatibwa n'aleetebwa ku poliisi wano yakamalawo ennaku nga 3 olunaku lwaleero agenda mu kkooti atwalibwa mu kkooti abitebye. So gwe wena ali ku TikTok eno oba emikutu gya internet gino tujagala nnyo, abamu gitumentalinze tugifunyeemu ebirungi, abalala ate abajja ku internet kuno abamu bajja kwonoona bulamu bw'abantu, kuyisaamu bantu maaso, kubavoola, kubavuma. Naye omwana ono agenda kubala kyakulabirako. Abaana bangi abali mu komera Madubala mukwano gwaffe, waliwo Queen Wall abali mu makomera, abaana bangi abali mu makomera olwa internet eno ndala app ya TikTok. Bannange tweberere abavubuka abali eyo internet eno egala kukozesa ensobi. Internet eno egenda kukaabya bazadde baffe amaziga. Kati laba ono abadde ali eyo yeeya afunyeyo ka smartphone atandise kumanyira abantu. Weegendereze gwe wenna nga oli eyo. Internet eno esobola okwonoona obulamu bwo. Ono agenda kufuuka kyakulabirako tomanya oba bagenda musalira ki oba bagenda musalira ki naye nga ali munda. Omuvubuka yali badde yeekolera nabeera nga ate ava mu mbeera embi. Buno nodde singa alina ku mulimu naye kati ali mu kkomera. So twegendereze internet zino, twegendereze TikTok eno. Ate waliwo n'ababba ku internet nga bo babbi mulimu gwabwe mubbi. Naye gwe wenna nga oli eyo weegendereza ababbi, weewala ababbi. Tuze tubalabula ababbi ababbira amannya ga Mama Fina bangi. Mu kubeera nga bangi bababbye, babazimbyemu amayumba, babakozeemu zibiiki, babavuzeemu amamotoka. Mmwe internet tukibereko kunyumirwa naye toyingira nnyonnyo ebintu by'otamanyi kuba Mama Fina abeerako nga abagamba nti ye akolera bulenga.
tajjanjabira ku internet naye mbwaze mama fina te mama fina unfollowinze after kumfollowinga ampereza ndaga muntu ate ampereze namba akwereza ndaga muntu tanagimusabako otuso musindikira sente kyokka sente oze musindikira ate ziteeka ku simu ya muwala wange lwaki internet lwaki akusindikidde ndaga muntu eno bane twebereremu tanajjukusaba ko ndaga muntu ogimusindikidde ate akubidde video call ng'akupulovinga ki bane bagenda kubabba ku internet kuno anyway naye nga tulinda wano ku press we tuli bali mu nteekateeka oyo Fire King abere nga ate atwalibwa mu kooti tugenda kubanga tutukusako program eno yonna nga kooti wegenda okubeera era tubagamba nti wekumire ku SB4 media tugguse ensonga kati kusomesa na kubeera nga kwebereramu abavubuka abali abakozesa obubi emikutu gino ejja internet naddala TikTok nteriruddawo eriwaka emabega mu kitooke wetoyi waliwo yagibikiseeko eba bisubi abakulagirira emabega wetoyi eyeyawaka wakewuwo owa papa ewani ewataata owondo yeyagikwesa bwobeera jinja saidi ki oboja you capture the one the video when he is talking yogera simu wajitairo set over the video jamaa mbele ya mzee sura so TikTok waitani Fire King yogera nnyo kuba ubira ku TikTok oyogera nnyo waitani Fire King mama fina wamuvuma ki Yes, nakola video. But when nakola video, namba nteno video kankoleki kamale yogera mu Kiswahili. Nga buli wayogera mu Luganda. Nti lonta wanye. Nakola video, when nakola video nakuba nti kangezeeko obanjite yokoleze mbona obeeri byatambula. Ofune likes. Aha. Wateneze tinategeera ate tenagyetegereza ino. Gwe mwana abadde anvuma bulijjo. TikTok ngebatuusizza ku buzibu baana baffe nga TikTok eboonoonye. Mama nze mbadde nkola kontenti wa mupiira naye ekizibu nange wekyava wali ondabyeko mu maaso go bukyoba nali kutunddeko ndi maaso go mama singa nkulaba saakugumye kiro Wabadde wagikwese? Akwese awo. Wali wagiziika eyo? Gisimule bulungi. Simule bulungi. Gisimule bulungi. Tunule eno.
So kwesi bifo media tuguse ensonga tubasubiza nti lunaku lero lwa kooti omukulu oguwala basoseeyo alinnye yoyo nno eyavuma mama Fiina ate era nga bali mu kulinnya wano Kabanga ali kubeera nga atwalibwa. Simanyi oba akkirizibwa okubaako nekyayogera wano, simanyi Madam Osi akkirizibwa wano okubaako nekyatugambayo katini, okubaako nekyatugambako kikkirizibwa. Okay, quest before ali mu kutwalibwa mu kooti tulabe omulamuzi ki kyagenda tugamba kuno kubanga muntu ali yakozesa obubi internet kati nnyo omukulu olina kyotugambayo. Mama Fiina nsaba kunsonyiwa bansonyiwe sikyaddamu just sikyaddamu video nagikola mu butamanya naye nsaba kunsonyiwa sikyaddamu era abantu mwenna abali eyo mungambireko Mama Fiina ansonyiwe Abanayuganda mwenna aba TikTok mungambireko ansonyiwe sikyaddamu kye nakola kibi nnyo. Nagamba Mama Fiina ekigambo ekiswaza ennyo kigambo kiswaza naye nsaba ansonyiwe sikyaddamu ekigambo kye nagamba Mama Fiina kiswaza okwogera nagamba Mama Fiina naye nsaba ansonyiwe mwe mwenna abali kundaba nsaba Mama Fiina ansonyiwe video yali mu nsobi. Lwaki wali okikola wasooka kirowoozaako? Just nakola mu butamanya naye simumanyi nga simulabangako nakola mu butamanya. Owaffe eri mu Jinja district gye nava naye nsaba nsonyiwe sikyaddamu nti nali simulabangako. Waliwo yakutuma? Nedda tewali eyantuma. Buli gwotalabangako kitegeeza mugamba ebyo? Nedda. Okay, kwesi before media tuguse ensonga ndowooza omukulu omuwulidde emmotoka yo etandikiddewo tugenda mu kooti omusango guno atabeere nga ate awere ennemba nagwo gwe wonna benakozesa obubi internet oba emikutu gino ejja internet kino kyakulabirako kyakuyiga kati essaawa zino omukulu oyo bamujja eyo Jinja mu Busoga naye teebereza agenda kubeera nga afeesinga n'amateeka guno nno omusango munenemu tagenda kuwoza na Mama Fiina agenda kuwoza na gavumenti. Kakati gwali eyo webwe muttooki nti video zino zempostinga ku TikTok nga nvuma omuntu obanga mwogerako ekintu oli mwetegefu okubeera ng'ogenda mu kooti oba okusibwa oba olina backup yonna. So kwesi bifo media tuguse ensonga twolekedde okubeera nga tugenda mu kooti. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
down and then listen to the chant. Check out some Westwaga Arafat, Musajja mukulu, olina emyaka 19, oli musoga ly'eggwanga lyo, era oli muyizi, oli mutuuze w'Emuli, Seero, Kagoma Sub-County, disitulikiti y'e Wakiso. Musango okugambibwa okuvunaanibwa bwa kukozesa mutimbagano n'ojwangula omuntu oba n'onaabula omuntu mutimbagano. Wamenye etteeka 254 akawayira kasooka n'akokubiri mu mateeka ago agafuga ebimali kalimagezi enkozesa y'ebimali kalimagezi kigambibwa nti gwe Swaga Alfaati ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwe tulimu omwaka guno mu disitulikiti eno e Wakiso gwe ng'okozesa essimu ye ey'omu ngalo wasindika ebifaananyi ku mutimbagano gwe bayita TikTok ku lupapula lwo lwe bayita Fire King era ng'olukozesa ng'owaayo n'ebirowoozo ng'owaayo ekirowoozo ng'oyagala okwetaba mu bikolwa by'omukwano ng'owaayo ebirowoozo ng'oyagala okwetaba mu bikolwa by'omukwano n'omukyala gwe bayita Maama Fiina oba eyekazaako Namutebi Silivia omukyala gwe bayita Maama Fiina era nga yekazaako Namutebi Silivia ate ng'ekikolwa kino kyabuwemu era nga kinaabula omukyala. Have you understood the church? Ensango butegeke. How do you feel? Kikyogwerako Pardon? Nkimanyi naye ekyo nakikola okutamanya era nga nsaba. You don't have to. Okay. For you to plead to the church, you don't have to explain, you just tell us. Okukkiriza omusango tolina kunnyonnyola, olina tutegeeza butegeeza oba ogumanyi oba togumanyi. Ogumanyi oba togumanyi. Plea of guilty entered for accused. Kiyingizibwa ku bikola bya kkooti omusango gukkiriza. Your Honor, the brief facts are that on the 14th day of November 2024, kuliko omusango guno guno ennaku z'omwezi 14 omwezi guno omwaka guno while Namutebi Silivia was on her phone, she saw a video on social media or TikTok where she saw the accused abusing her, insulting her while saying that he has ever had sexual intercourse with her. Yalaba avunaanibwa amunywamoloba nga amujwangula ng'agamba nti yali abaddeko naye mu bikolwa eby'omukwano. To the extent that he fixed his finger inside her genitals. Era nti no ng'alaga nga afumita olugalo mu bukyala. And that she cried and praised him loudly. And that she praised him and cried out loudly. Praised him, cried out loudly. Praised him loudly. Era nga omusuutasuuta oli yeyasuuta oyo
kibeera nnyo nnyumba omusuutasuuta omukyala ng'olaba mu kavidiyo kali omukyala akusuuta nnyo. The complainant came to know that he was using the TikTok known as Fire King. Avunaana yakizuula nti wali okozesa mutimbagano gwa TikTok bayita Fire King. Hence, reporting the matter at Matuga Police Station, whereby the accused person was traced and arrested and subsequently charged with the offense of cyber harassment. Your Honor, those are the brief facts. Obujulizi mu bufunze obuliko omusango okukakasa omusango. Are those facts correct and true? Accused is convicted on his own plea of guilty, mitigation. Your Honor, the past criminal record of the convict is unknown, and I shall pray that court regards him as a first-time offender. However, Your Honor, the offense that he is charged with is quite rampant. Your Honor, that the accused committed tarnished the image of the complainant. Your Honor, the complainant suffered both physical, psychological and emotional. As the said offense tarnished. More so, Your Honor, the premeditative mind of the convict in execution of this offense was quite high. Because Your Honor, he made the video and put it on social media. Yakola akatambi n'akateeka ku mutimbagano so that people can watch the same. Abantu disrespectful. And Your Honor, in the circumstances, I pray for a deterrent, custodial sense community. ekinamukyusa era nekisindika n'obubaka eri abantu abalala bandi abagadde okuzosa mufana we.
omusango jasi nakikola mu butamanya nga kiyinza okuva nakikola mu butamanya era mbadde nsaba bansonyiwe sigenda kuddamu bigumu kukola kikola ng'ekyo bansonyiwe nakikola mu butamanya bansonyiwe bange bansonyiwe bwe sigenda kuddamu kikola convict is sentenced to serve a term of 24 months imprisonment.
And the reasons that the convict is treated as a first offender with no he prays for leniency and does appear remorseful. However, the actions of the convict were premeditated. Thus, he did record a report with contents that insulted the modesty of the defendant. With contents that insulted the modesty of the complainant, thus finishing the convict is a young man who can find content for his social media page elsewhere without having to insult other persons. Persons such as the convict ought to stay out of society for purposes of reform. Hence the sentence. You do have a right of appeal against the sentence and not the conviction. Tugusa ensonga tulina taata w'omuwawaabirwa erinnya lyanemye kale tulina taata wa Fire King era nga tuva mu kkooti kimu bibiri taata Fire King y'omuyita oti? Fire King mutabani wange y'omukulu naye message yentuusa ku maama Fiina eri emu yokka ate nga neetonda naye mu maaso ge kuba bw'aba mukyala muzadde nange ni muzadde mukulu munne nsaba ekintu kimu yadde bino ayongere okumusonyiwa era kuba nange mu muzadde wadde yakola ekintu nange nalaba nga kibi naye nsaba nfukamidde mu maaso ge nsaba amukenderezeeko ekibonerezo kirebekanga kikendeerako naye nga takoze ensobi kubanga akuba owuwa akuba awumba ate ffenna tuli bazadde ate nga maama Fiina ye muzadde wa ggwanga lyonna kati afune ekisa ekyo empisa z'omwana wange nsobola ozoogerako akatonotono naye nga ffe tuzaala omwana tozaala mutima tuzaala mubiri kati ebikolwa by'omwana oyo si byebyange era kyandiize wano kumugoberera kati era message eno etuwa ku maama Fiina ti kituufu omwana bw'omukubamu oluggo adduka n'agenda eri bw'atuuka ate akomawo yani ya maama kale kyensaba omwana wange abadde n'empisa kuba bakyasoma kati ndowooza gurupu oba ne babeera ku masomero bafuna gurupu asoma senior kati agenda mu senior form omwaka ogujja yes sir kakati nebazadde banno wakati kirabika ko walunda obubi saalunda bubi naye batabanyi baffe bonna mbagamba ekintu kimu baleme kwetaba mu bintu ebitabakwatako ennyo oba okugoberera ekintu ekitali mu makulu nga kino owange kyatuuseeko olwaleero abato bonna omuzadde bwagamba nti kino kireke kituufu ogire ki okireke sebo ye message yange eyo
omwana owange mwenyini omusibe Arafati kwegamba Arafati mugumya agume ebbanga bamuwadde mama Fiina wana batunuddemu namukenderezaako kinaba kikoze bulungi kati akatambi kano nze nakalaba olunaku lumu ne mukubira essimu nti okoze kibi nnyo ddala nga amaze okumukubira ne mugamba jangu ewange buva ku ssomero jangu awaka ne wayitawo ennaku ezo n'atuuka kati bano bajja basooka ne bakwata nze twagala mwana nange nengamba kati omwana bwawulira nga amaze okunkwata agenda akola ki okudduka kati nange nengamba maama we kunze omwana andeetera emmere ku poliisi n'aleeta emmere ne mubawa kuba nange mmanyi nga yakola kiki kikyamu Lomori Swaba tuli basoga Quest before media tugusa ensonga tuvuddeyo mu kooti ne taata wa Fire King omuwulidde ebivudde mu kooti okwekwitiramu akatonotono asibiddwa omulamuzi amusalidde emyaka 2 ng'ali mu kkomera lwa kulebula n'okwessaamu amaaso n'ebikolwa ebitakkirizibwa mu mateeka ng'akozesa omutimbagano gwe ogwa TikTok ng'ayisaamu amaaso n'okulebula Mama Fiina. Kakati gwali yali ku TikTok kuno asuubira nti ngenda kuvuma omuntu yenna okufuna likes oba okumuyisaamu amaaso manya nti ebintu biri serious basiba. Myaka 2 ne bamugamba nti alina chance y'okujulira. So katulinde oba anaasobola okubeera ng'ajulira ekibonerezo ekyo bamukenderezeeko naye nga kooti yo esazeewo myaka 2. Jjukira nti mwana ono mwana wa ssomero abadde asoma senior 3 era ng'agenda mu senior 4 kati teebereza wanaaviira myaka 2 mu kkomera anaabeerawa. Abazadde kino kiddeyo ate ku baana be tuzaala ng'okuza omwana ono ye bano abaana ba senior 3 kiki ekimubeeza n'essimu ye gwe muzadde parental guidance ku ssimu y'omwana agikolerako biki abaana bano bagenda tuleetera ebizibu ffe ng'abazadde noza taata omuwulidde nti basooka kukwata ye ate ye yawayo omwana we kiminzi ne taata baamusiba ku lwa mutabani we. So omuzadde naye nakikakatako omwana afunye essimu oyinza okuba omugulidde essimu oba akoze sente n'agula essimu naye abeerako ne parental guidance ku ssimu ye ajja baleetera ebizibu. So Quest before media tugusa ensonga tomanya omulamuzi kye banaaba bakoze apiiru oba binaatambula bitya naye nga ye emyaka 2 nga ali munda tujja fuba tununyeko ku Mama Fiina ono naye atubuulire nti yes bano abamuvumye abamuwebudde n'okumugala okwogera ebintu ebitasaana mu public asibiddwa emyaka 2 ate bano abaferera mu mannya ge abafere bangi nnyo babbye abantu bayitirivu nnyo agenda bakolera ki. So gwana wenna ng'oli eyo ngobanga oli mufere ng'ofeera amannya ga Mama Fiina kubanga omuvuma yadde muzadde naye kuluna ebintu biri serious ate nno yeete talinnye nawo wekiminizi waliwo ababimukolerako ajja kusiba nga nereke gitoswana mutuukako nga tomulabye nako. Nze muzukulu wa Kabajja Quest before media tugusa ensonga mwebale batambudde naffe mu programu eno katusabe gyagenze mwana mulenzi Fire King anaavayo ng'alina empisa mbeere bulungi mweraba. Basebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina.